amasomo g'entambula yaffe mu bukristaayo. Essomo lyaffe olwaleero liva mu bbaluwa ya Pawulo omutume ey'olubereberye eri Abakolinso essuula ey'okumi kuva akanyiri akasooka ppaka ka 22. Naye akanyiri k'e11 kagamba nti, naye ebyo byababaako abo okubeeranga ekyokulabirako era byawandiikibwa olw'okutulabula ffe abatuukiddwako enkomerero z'emirembe. Ekigambo kya Katonda kiramu era kikozi, era kizimba, kiwabula, kitulabula era kituyamba okukula mu mwoyo. Ekigambo kya Katonda tekikweka nsobi za muntu yenna okusingira ddala abo abaana ba Katonda. Ekigambo kya Katonda bulijjo kirabisa ensobi zaffe era ne kitukubirira okukyusa embeera zaffe. Tukimanyi bulungi nti Katonda ku lw'ekisa kye atuwadde emikisa mingi okwenenya era okudda eri ye. Mu ssomo lyaffe olwaleero Omwoyo Omutukuvu atulabula. Tulaba emikisa Katonda gye yawa abaana ba Isirayiri, naye ku lw'obujeemu Katonda n'abakangavula. Egimu ku mikisa Katonda gye yawa abaana ba Isirayiri gye gino wammanga. Ogusooka bayita mu nnyanja, akanyirira akasooka bwe kagamba. Kino kiraga nti obuyiiza bw'omukono gwa Katonda bwali n'abaana ba Isirayiri, era okuyita mu nnyanja oba amazzi kabonero ka kubatizibwa. Kino kitegeeza eddembe okuva mu buddu n'okukyuka okuva mu byedda ebikadde okufuuka ekitonde ekijja. Ogwokubiri, baali emmere ey'omwoyo. Tukimanyi bulungi nti abaana ba Isirayiri nga bali mu ddungu, Katonda yabaweerezanga emmere okuva mu ggulu. Era ne Zabbuli essula y'e78 akanyiri ka 25 kagamba nti abantu ne balyanga emmere ey'abakulu, yabaweerezanga ebyokulya n'abakusa. Kaakano ekigambo kya Katonda ekyatuweebwa y'emmere yaffe eya buli lunaku. Ogwokusatu, banywa ekyokunywa eky'omwoyo. Banywa ekyokunywa eky'omwoyo okuva mu lwazi, era olwazi ye yali Yesu Kristo. Nga Yokaana essuula y'omusanvu akanyiriri ka 37 n'aka 38 bwe nnyonnyola. Nga tumaze okulaba egimu ku mikisa abaana ba Isirayiri gye baafuna, wabula mu kanyiriri k'okutaano akaali n'essumo, Bayibuli egamba nti, naye bangi ku bo Katonda teyabasiima kubanga baazikirizibwa mu ddungu. Zino wammanga ze zimu ku nsonga lwaki abaana ba Isirayiri baazikirizibwa mu ddungu. Ekisooka, okusinza ebifaananyi. Nga bamaze okufuna emikisa egyo gyonna, baava ku Mukama ne bassa emitima gyabwe ku bifaananyi. Ekitabo ky'Okuva essuula ya 32 akanyiriri k'okuna n'ak'omukaaga bw'egamba, olina okumanya nti ekintu kyonna ky'okulembeza okusinga Mukama waffe Yesu Kristo, obeera okisinza era ekyo kifaananyi. Ekyokubiri, obwenzi. Abaana ba Isirayiri baayenda ku bawala ba Mowaabu, era obusungu bwa Katonda ne bububuuka ku Isirayiri. Era ku lw'obwenzi bw'abaana ba Isirayiri abaafa kawumpuli baali 2,400. Okubala essuula ya 25 kuva akanyiriri akasooka ppaka k'e10 bw'etugamba. Ezo ze zimu ku nsobi ez'abaana ba Isirayiri, era abaategeera ensobi zaabwe beenenya ne badda eri Katonda, era Katonda n'abasonyiwa. Mu kitabo kya Ezeekyeri essuula ya 33 akanyiriri ka 11 Katonda agamba nti, sirina ssanyu lyensanyukira okufa kw'omubi, wabula omubi akyuke ave mu kkubo lye abeere omulamu. Mukyuke okuva mu makubo gammwe amabi, kubanga mwagalira ki okufa? Amiina.